kana akalo ka Buganda kadda akalo kano kaliko nanyiniko obote bakaleka akalo ka Buganda kadda bali bamanyi akalo kaliko nanyiniko amini nakaleka akalo ka Buganda kadda kati tulize mwe akalo kaliko nanyiniko nsaba abaganda akalo ka Buganda kadda gambe n'abaana akalo kaliko nanyiniko abacholi bagambye akalo ka Buganda kadda bafira kutaka akalo kaliko nanyiniko n'abanyolo bagambye akalo ka Buganda kadda bagala federo kaliko nanyiniko abasoga bejjinja akalo ka Buganda kadda nabo bagala ebyawe akalo kaliko nanyiniko lumu abayimbi tugende wa General Sale nga bwe tutukola nga bwe yatandika okuyamba ku bayimbi tutuukayo n'agamba abayimbi bamutama tajja tulaba omuntu akusanga kati n'akubuuza kikalo ka Buganda nga toyongerangako nga oyongerako ennyimba ezikwata ezigatta kalo ka Buganda 10 akati n'ogamba abantu baffe babaaki oli ku program emboozi tebankadde katukenkuka ebyedda mu bye muyita ebikadde sebo nyabo atulaba era atuwuliriza oli ku mboozi tebankadde omwanjuzi Tale Cyrus nga bulijjo olunaku olwaleero nkuleetedde omusajja gwe bayita Sir William Kibuuka wabula nga mu nsiko y'endongo alwiriddemu ddala okuviira ddala emabega so olwaleero mbadde njagala tunyumyemu naye tulabe ddala gy'avudde emabega eyo tugeraageranye n'ekiriwo kaakati embeera yali etya era etambula etya olunaku olwaleero mukama wange wangi taata nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okusiŋŋaana era ndowooza kanneyanjule bulungi mu maaso g'abalaba emboozi tebankadde nze musajja wa Kabaka Sawuli ya mu Kibuuka nga nzaalibwa Bukandula omugenzi Ssaalongo Pantaleo Ntandamakka nsanyusa obbala mwenna abatulaba ndi musajja muyimbi omusajja ono ayimbye ennyimba eziwerako okuva emabega ng'emboozi tebankadde omanyi ffe tukola okunoonyereza ntugamba nti kati tunoonya ku nnyimba ezaaliwo nga nakati weeziri nga oli wawulira oluyimba olwo agamba bannaaye oluyimba lwaliwo nakati ngawulira weeruli akati Sir William esebo ennyimba zozikubye esebo njagala mmanye akassa kajja katya kulinnya akassa emyaka omugenzi Kasozi bwe yayita nafa yatugamba omulimu guno gwe twafuna guba gwa kuyiiya otunula embeera nga bweri n'oyiiya ekijjirimu naye mu mwaka gya 9 nga giggwako nali ngoberera nnyo ebyobufuzi n'Obwakabaka kati nenfuna bingi ku Bwakabaka ne mu byobufuzi mu mwaka 2023 n'ennyimba oluyinga baluyita kanviire ensi ya kitange Kibuuka nga ndaba waliwo ebikolebwa nga bityoboola omutanda kega nenyimbira mu foomu eyo nga njagala kuva mu ggwanga owulira obusungu nga mpulira obusungu bungi era ekizibu kyajja lumu nali nnyimba twaliyo ku Hotel Africana kati nenja nnyimba oluyimba olwo naye lulimu ebikoona gavumenti byalimu kati abaali bakulidde kiseera eyo yali akadongo kamu abantu bonna ne baŋŋamba vaayo nja kunyiza abantu ne bakujjayo kati ekintu ekyo kyannuma nnyo wabula emmotoka gye nagenderamu nali natambudde ne Walukaga ne Mzee Mukaabya bwe twali tuva ku Africana okuddayo ate nabo ne bannyombesa nesibye ku nnyimba za Kabaka ate abantu tebazaagala ate nennomwa saabagamba nti naluma era mu kutandika oluyimba akaalo ka Buganda kati eri nvuddeyo nzije no maaso kati bwe twali tuddayo bano tebandaga nti oba bagende nti bakoze byokujja oba toyagala kuddamu kayimba kuzza mbeera erya kayimba kuba ennyimba nnyingi kati eziriwo naye okuba akayimba okajjukira naye kajja kukola bye kakola kanviire ensi ya kitange Kibuuka kyova okukkuluma ssebo kiki bwe mulina okugamya Obuganda ndidda
kaali katambula bwe kati bwe tuteesaako ebintu ebyo mumiikiriza abaana battu oye kikyo tusuulira Obuganda Magulu Nyondo bamufudde ekitakyagasa muli mpita bwe banaakyusa kaali katambula bwe kati ngenda mu mmotoka eya mwami wa Lukagga twatambudde ne Muzeeyi Mukaabya ate mu kifo ky'okunzizaamu amaanyi balabikanga nabo begatta ku bali lwaki obyesibako ebyekikadde obiveeko oyimbe ku byekivubuka ebiriwo kati obusungu ne bunkwata naye saabagamba nosirika bwentuuka ekiro ku mukwebaka era bwowulira natandika akaalo ka Buganda nga ŋŋamba ekijja omanyi nkibuuka kanfuba okubagamba bwe mutaakwate kasitandi bambyogedde nga kikyetegeeza mu ekyo nti nno babyennyimba bya kikadde nze mpulira obubaka obuli munze buga bwe mutaabikwate nze ndibangoliba obimaze obyogedde obiyisizaawo nga mbiyisizaawo njogera ennaku zino ekyannyamba kati akayimba ako yali 28 kuba engeri gye nakayimba nakugambye eri nti nagobereranga nnyo Obwakabaka n'ebyobufuzi nga buli kimu okimanyi nabikuŋŋaanya ate nakayiiza ekiro kimu Sawuliriya ogambye oluyimba waluwandiika mu kiro kimu naluwandiikira ekiro kimu kubanga nali mpulira nga byennina okugamba abantu birina okuggwa tolina birwisaayo naye era Katonda yannyamba bwe ndulikoodinga abantu ate ne balwagala nnyo kyandeeta wabula balwagala nga simanyi nti bijja kufuna ebizibu ebirala lwavamu ebizibu nti nze 23 nti no naye katono nnyo nga ngenda kuddayo kaalo ka Buganda mwaka gwa 23 nenyimba oluyimba Abaganda tulina ebbanja Abaganda tulina ebbanja muzuuku kwetweyambe kitiibwa kya Buganda kika muve mu ddoyidoyi kati nga njagala Abaganda balowooze ku nsi yaabwe Buganda naye nga tebawulira Katonda nannyamba akaalo ka Buganda engeri gye nakatandikamu ne bakawulira awo olugendo olwo ne mmanya nti kye ngoba kyali kikoze eki kyali kiyiseewo ekituufu baakawulira wakati mu kuwulira akaalo ka Buganda ate nze kennyini yakayimba nenkakyawa nnyo ekiseera kyatuuka nga saagala kawuliriza lwa nsonga emu nti nga abawulira oluyimba akaalo ka Buganda bamanyi oluyimba w'amaanyi ne sente alina kuganga banteebeza ebintu bingi nga basuubira nebwewaba mu kika kati ezo sente zaalina omusajja mukodo bulira ennyimba ze zivuga talina kyatu naye nga we boogerera ebintu ebyo nga siina yadde n'ekikumi era omuntu ayinza okwewuunya oluyimba olwo nakola vidiyo yalwo 28 ne lubeerawo nkugambye n'endukyawa era nentambulira mu kuyimba nga ndi mwavu nnyo era nga bwe ndusanga ku kkubo katugambe nga awaliwo kompyuta erukuba nendabawo abantu nga nzirayo emabega kubanga tebikwatagana nga tebigatta oluyimba bamanyi lwamaanyi kyokka nnyiniro teyakola naye mu nsonga eyo ekimu kyenjagala okugamba abayimbi nga tunyumya kuluyimba kaalo ka Buganda nembeera awo nga sirina kyendufunyeemu wabula ate mu 29 Ssaabasajja nansiima okuyimba oluyimba olwo era Ssaabasajja sina na bwe nyinza kugamba sina bwe kuba okwebaza Ssaabasajja simanyi bwe nyinza kikola ne kiga nti nno kati akufuna atya akunoonya atya awaliwo obubaka bukutuukako buti obwo ebbaluwa yava Bulange nga bagikoze bulungi nga yakusiima Kibuuka naye ekinene nnyo mu kyo ng'abantu bamanyi nina waleti naye nga bamanyi oledde olinamu kiri kye mbadde ŋŋamba omuntu alina fe abayimbi kino mukiyigemu oluyimba naluyimba 28 naye ate okutegeera nti lwa nsonga nja kujja okutegeera nti nno lwa nsonga nnyo mba ndi ewaka mu covid ono yakabaawo ono 2011 yali 2021
Mwabawo munnamawulire eyajja anoonya Kibuuka. Nze mbeera wali Ematuga ku gas line awo. Nalaba omusajja akonkona nga simumanyi, nambuuza sebo nsaba kundagirirako wa mwami Kibuuka. Nimuga Kibuuka ki? Owakaalo ka Buganda. Ne mugamba nti yenze n'aseka. Siri mu lwali naawe. Njagala omusajja yayimba oluyimba lwa Ssaabasajja akaalo ka Buganda. Kati bwe twakkaanya nti yenze yeewuunya nangambadde manyira kusinkana omuntu nga mukadde obanga yafa bulire mawulire mbuze njogereko n'abantu be. Kati bwe twayogera zaali 28 ndo zaali 28 Desemba 2021 akantu ako yakateekayo ku internet ne katambula bwayitawo ennaku 3 omwami mu nankubira nga ali mu Amerika. Omukungu wa Kabaka ye Katoka Jubi mu Amerika. Nambuuza gye baliko ssebo gwe wayimba akaalo ka Buganda nti ye okakasa nti ye. Tulabye wana abaana bo tebasoma naye tofaayo omulimu gwe wakola mulungi abaana bo tugenda kufaayo tulabe kye tubakolera. Nkutegeezezza nti lwaki ngambye omuyimbi afe yawulire bino. Kwe kusooka n'obuuka eri n'osooka okoma ojjako eno. Buli lw'okolanga ekintu ekituufu kugamba okuyimba kitegeeza kukola kituufu. Bwe oluyimba teruvaawo okupapa nti no kankole ndaba abalya ssente si kye kituufu. Kola ebintu nga bituufu. Omwami Yobambi kyamukwatako kuba yankubira ku ssaawa nga 3 amawulire ga CBS nga googera. Nangamba enkya nja kuteerako message. Naye ate ku ssaawa 5 nagenda okulaba ku simu yange kuliko milioni 3. Ezo lunaku olwo lwennyini ng'ate yagambye enkya mu biro ebyo byonna ebya COVID ng'essimu yange tejjangako $5,000 era bwe naziraba namira olutiko bwenti nsooka nduuza noga ziro zino ziri 5 nga ziri kati mani ku ssaawa 7 kwogo era essimu neva mu America Boston endala mukyala yankubira naŋŋamba nti ndi wano tuli bazzukulu ba Mugema tuli wano Boston yegwe Kibuuka yayimba akaalo ka Buganda nti ye webale nnyo emirimu gy'okolera Obwakabaka era twagala abaana bo babeere nga basoma baleme kutuula waka. Ku ssaawa 9 n'ateekako milioni 3.5 endala ku lunaku olwo. Kati mu bufunze olunaku olwo lwaziba nga ku ssimu yange kuliko milioni 11 naye nga zivudde mu bantu bessirabangako bessimanyi gye bali. Wasula otya? Sikogga nasooka nenzigwamu niŋŋamba nasooka nembuuza naye obadde oluggi tewayongerako kufulu nagamba noba naasulawo kuba waliwo ebintu ebijja n'ogamba nti naye lino ddala ekitabangawo okuvaawo era kyenva nteekamu abayimbi essuubi bw'okwata ekintu ng'oyiyizza ekintu ekituufu yiya n'omutima gwo gwonna naye ng'ofaayo nti abantu banaagamba ki kuba kati muno mu nsi mulimu ennyimba eziwemula. Osobola odduyimba olwayiro mu egi gy'olimu nga tonnaba kutandika kufaayo nnyo nti oli muntu mukulu egi ejja kutuuka ng'oyagala oluddukeko nga toyagala bagambe nti gwe waluyimba nga bwe nakuganze bwe nalaba ng'obwavu bunnumanyo naye ng'akaalo ka Buganda mpulira ku street kwe kali ng'awo nzirukawo kati naawe ojja kudduka odduka ebiri bye wayimba eby'okuwemula. So nkubiriza bayimbi bannange muyiye ebintu ebyo bye mulaba nga bye biza era naguno mpa mbozi tebankadde nsaba ennyambe nebaza abantu bano mukulu Katoka Jubi Boston waliwo omwana muwala bamuyita Helen Nalubega naye ali mu Amerika. naye ali Boston naye ali mu Amerika. Waliyo omwami bamuyita Kisitu ali London, waliwo omwami bamuyita Mulinda ali London, waliyo omwami bamuyita Kayima ali Canada. Abantu bangi nerabidde kuba abantu bali basaana kumenyeko batono kugamba bye siriyerabira bye bakola nzo okunjija kuba n'okugenda ku dduuka okugula akawunga oba ebijanjaalo nali sisobola netebereza nga simu yesuzeeko milioni 11 kale mu bufunze abantu bonna abali mu diaspora abanyamba mwebale nnyo mwebalire ddala nkama abaddize era mwanzizaamu amaanyi nali mmanyi nti okuyimba tekina ky'okufunyeemu naye bambi bankwatirako
era mpozi nebaza n'omubaka w'empigi omukyala ye Teddy Namboze mukwano webale kuba yaweerera omwana wange kati ali ku mwaka gwa 2 ku university ankwatiddeko kinene nnyo naye ng'oyo omwana bali ab'ebweru bamusanga amaliriza S4 era nali sisobola kumalako bannange buli muntu yenna eyawa Kibuuka obuyambi omutima gwange gwebaza nnyo gye muli ate nga mbasabira n'ezzadde lyammwe libeere bulungi. Amina. Esebo. Kakati nanti tubadde tukyali eri. Tusooka tubuuka. Tuli eri mu 29 oweebwa eryassa. Kati awo eryassa. Waliwo kyengenda okunnyonnyola kinaabaki abantu kibakubya nnyo empawa. Waliwo Katonda byakuwanga totegedde lwaki abikuwadde. Kubanga nze olwayiye oluyimba kanviire ensi ya kitange. Erinnya lyandibadde nga nickname nateekako William Kibuuka William Kibuuka yali 2 nga nickname William Kibuuka kakati ate nze bansima 29 olinge yamanya simanyi lwaki kyajja bwe kityo naye ate bwe bamala okunsiima ndowooza oba kivuga bulungi wayolesebwa kwali kwolesebwa ate nekituukirira era ne bannange ne bagenda nga balifunako ogutali musango mukama we bale kumpa bwongo bulengera mu maaso kituufu kati sooka onyumye ku bulamu bwo buyise butya oyise otya mu ndongo okubeejo watandikira sookera ddala mu byonna okwebaza omugenzi Livingstone Kasozi nze kuba bwe nava mu kyalo najjaawo kyengere wa ssengange nali nzize gaba mwannyinaze awo emugongo ow'omukoddomi wange baali bamuyita Magezi naye nga idea y'okuyimba eno sigirinaamu n'akamu teyalimu yadde naye bwe ŋŋenda ewa Mukonga yagula teepu ya Paulo Kafeero ekijjankunene Part 3 ne mpuliriza ennyimba ezo nawulira nga ndaba bateekako ekifaananyi yali ayambadde akataayi n'essaati ndowooza nga yekikitibweti nga ndaba muvubuka neŋŋamba naye nze bino sisobola bikola kuli tekwali yasooka tekwali kaseppeewo ekijjangu ne Part 3 ndowooza nalaba nga okutali kaseppeewo nempulira ennyimba kati netandika nga buli wembeera ennyimba ekijjangu ne Part 3 naye kati waaliwo omwana yanonanga ebintu ewaka ewa ssenga nangamba ng'oyimba nnyo oluyimba lw'omusajja wo lw'oyimba ate yakoze essomero liri wali katu yo Part 1 wali ogimanyi wabuukira ku Part 3 byonna nabiwuliriza wali ne Part 3 eno yanyumira nnyo kati nangamba yakoze essomero titugendewo enkeera ne tutambula ne tugenda awo waliwo ekizimbe nga bakita White Nile ne batubuulira ebisale White Nile Kibuye Katwendo ati neŋŋenda baŋŋamba emitwalo 8 zojja okusomera ttaamu nali ndi wano Kyengera nenkubira maama wange n'atunda akabizi ke n'aweereza ssente ku takisi akabizi ogutali musango bake kaaliwo neŋŋenda nensasula ssente nasanga omwami bamuyitanga Makumbi ne Moses Majanja batandika okunsomesa ekyayamba engeri gye omugenzi oli Makumbi yabeeranga eyo mu Kinaawa kakati bwe tusoma bagambanga anaasinga okukwata tujja genda naye mu trip baali bagenda Masaka kati mwalimu n'omuwala omukyalo yali muwala naye kati yakula n'afuka mukyalo oba yafa kati bamuyita Naamala oyo ffe twayitamu kati ye baamutwala engeri gye yali muwala naye nze waliwo ebitaagatta kati ebitaagatta na mwami Kafeero yava e Masaka mu trip eyo yennyini najja wano nga nabalinze ne mugamba wendi wano ku makya bagenda n'ekizito manager we olweggulo bwe baakoma ndowooza endongo yali ebasaze banoonya ssente zibabuze nanga mwana gwo abantu abakulu bwe babanga boogera obawanga time bwe bagenda naye nasigala ntidde kuba bwe nabeeranga ewaka ewasenga nga mpanna nnyo Kafeero abadde mukwano gwange anvuddemu ngenda kukola ntya
ne benatuke wakakuolwera kuba oluyimba lwa Walumbezaaya wali lutambula kati nange ne ngamba nakola ntya kujukira yaruddamu nalukola ne version y'okubiri nenjiyo oluyimba nga baluyitamba kulambula balwadde lwali lugenda bwe ffenna twandisabye essaala awamu nga tufunyeewo ebbanga byebindeese sirina n'amaanyi ku luno nja kwogera nga nkugira ndabye n'ennaku entawaanya abange empuba n'embukesa obudde nga mbirowooza byamuzizza embiibya ennaku baganda bange mufunza simanyi obanga neewammwe bityo bwe nkyebuuza nsigala nkaba nga ansa gye nfunyeemu eri eti teriiyo mulamu ataadaage kyokka ne bwe ntunulamu nkiraba nti emitala wavayo miranga ate ne bw'ogakyusa amaaso bantu banakwavu okukamala yensi ekyuse nnyo abange buli lukya wabaawo miranga oluyimba lwali lugenda bwe lutyo ekyannyambe nnyo njagala njigye y'obulamu bw'omuntu ng'ava mu kyalo ng'ajja e Kampala nagambye natuukira wasenga nga nziza okugaba mwannyinaze Nakato naye taata saamusiibula nti sidda yali amanyi omwana wali omanyi ogenze kugaba mwannyina nzireyo naye waka kibooko yali ekaaba nnyo ne ŋŋamba n'ogiwumulamu ngiwumudde kati nzijja ntandika okuyimba obuyimba buli awo naye kati nga bano abalabi bamanyi nnyimba nnyo awaka twalina abapangisa awo kyengera waliwo omukyala bamuyita nti Saala njagala nnyo obulamu bw'omuntu ng'ava mu kyalo okujja e Kampala na biki by'alina okukola naye nga ŋŋamba ankuwire ng'oyimba nnyo naye ggwe nga ndabayo abayimba nga tebayimba nnyo nga bali bulungi ngenda kukutwalako ku musawo muganda otyo kati munnaaye nga ntwala omusawo oyo mwami oyo yali kitemu awo yali yeddira Nkima kuba baali bamuyita Lukwago nga musajja mukulu yeddira Nkima kati tutuukawo nga waliwo abantu bangi nga babakolako ffe twasembayo n'omukyalo oli kati nze nali ngenda okusemberayo ddala omusajja olwantunulako bw'ati naŋŋamba nsobola okukuba oluyi ne ŋŋamba ti bwe wali ova ewammwe wajja otya wasaba najjawo omweso gwe n'agamba oli ati oyo omwana musirusiru bwe yali aveewa yasooka n'akola kwegera kyanneewuunyisa nga bwe bakebeza ensimbi wano oli yalina bwalinga buseekende bwagamba nti kaakebere n'abuyoolawo mu kibbo akole bw'ati ne bulemera ku ngalo buti n'antunuulira ngobuti buleme yabukola bw'ati n'awunzika buyiike ne bulemera mu kibatu kati n'antunule n'aŋŋamba gwe nsobola okukuba oluyi lwaki wabula ewa taata wamusibula ng'ovaayo baana mmwe mwegendereza ensi si nnyangu wava ewammwe tosiibudde tomanya taatawo byalowooza musajja n'azingako ebintu bye n'agamba paka lw'oliddayo ewa taatawo n'omanya nti bwe bava awaka teri kyolikola ne kiba kituufu munnange nga bineeraliikiriza natandika kukima amazzi kusonda nguze kanzu olwononya ziddayo ekanzu n'obuvumu nabwo oba olina obusonda n'oba ozikutte ogamba ntandikirawa omusajja oli yali mukambwe pantaleewo kakati nga mmanyi wentuukira gyagenda okunsakata bwe naweza ssente n'oli omusomesa yansonderako nentuuka ebukandula yakomangawo kiro nnyo gwe wamusookawo kakati waliwo ssenga wange yagenda n'amubbirawo omwana wo naakomyewo naye akuleetedde ebintu bwe yakomawo teyanyiga nga yali mennyanya ze ng'agenda mu nnyanya ku makya naye nga awo bukandula mu tawuni nga wali ennimiro kati nga nkeerayo naye nga simanyi kyakumugamba naye bwe yandaba nga ŋŋendayo eri nansanyukira abo nno bakufumbidde caayi nemugamba tebannaba nga ne caayi gwanyumya simwagala kumunywa kuba neeraliikirira naŋŋamba tukkirire wali mu maduuka mu woteri bakuwa caayi tukkirira naleka nga bagenda mumuwa amata n'emmere nembinywa nenkomawo gyali bwe nadda naŋŋamba Nakampala oyagala kuddayo wammwe naŋŋamba sembera wano ndaga abaana engeri gye bavaamu mu kyalo naŋŋamba sembera wano bwe nasembera naŋŋamba tovanga ewaka nga tosiibudde era kati olwaleero ŋŋenda kukuta ogende okole nampanda amalusu mu ngalo naye nga
kugecha ekyandetiro ekiri wakati w'omwana n'omuzadde ekiri wakati waffe abaana n'abazadde teyamanya akonti neji nalaga okungamba ebigambo ate ono omusawo gye yaŋŋambire ekitemu kyanneewuunyisa nampanda mu ngalo nanga bw'oba oyagala okugenda okukola kati genda okole jjukira wali nakunyumiriza mwami Paulo Kafeero namuteganya ndowooza endongo yali yamusaze nandekawo n'agenda bwe nakomawo waliwo omukyala wamitasinga abaana Rosette Nakubulwa nengenda ne musaba baali awo nga kati awali Gazaland awo basangawo naŋŋamba nti ng'ogenda kuyimba bikiddayo osome kati engeri gye nali akaana bwanga ddayo nsome nenzigwamu amaanyi waliwo abasajja basatu namuga naye gwogoba omuntu atamaze kuyimbamu wamayimba mutuwulire nayimba ennyimba bbiri waliwo oluyimba lwe nayimbanga nga lwa musezi nali lwenkuyimbiddeko olwanva kulambula balwadde wandisabyeyo essaala nagenda ozimalako ne baŋŋamba oweze ennyimba ennya etaano omukaaga nimbaga nina ttaano ne baŋŋamba okwosa enkya ku mawolikodinge nga nendikodinga olwo oluyimba lwange olwasooka mba kulambula balwadde so bwe ndumala nalikodinga lwakuna nenzirayo eka ate rediyo yali emu rediyo Uganda nagenda okutuuka eka nga ekiro nga neewulira ku rediyo kati olw'okubanga olumbe lwali lungi siriimu awo mu 95 nga mungi nnyo abantu balusaako omwoyo ate rediyo tetwawangayo ssente ffe oli kaseeya lugula nga ne bakuba oluyimba ne bakuba oluyimba nagenda okulanga buli wentuuka oyo yayimba mpakulambula balwadde kwega nenfuuka omuntu naye ekyasinga okunnuma ate taata saamulabako wayitawo wiikisi bbiri nga nsiibudde naleka mulamu naafa namulaba nzizeeyo kuziika awo wetuli mbadde ŋŋamba okugaziya ku mboozi eyo nnyonnyola abaana abali mu kyalo tinno ewaka wakulu nnyo tovanga ewaka nga tosiibudde kituufu ssebo kaakati tugenda mu maaso ono wakomawo ono yakusindika ow'enkima yagaddayo ewa kitaawo kati wokomawo waddamu n'omulaba kyekizimu nedda era olwedde ye yali amaze kale ye yali akadde ekkubo yakuwa amagezi ye yali akumaze agantambuza olwaleero ne mu nsi ekitegeeza ye yali akumaze ye yalengera nti taatawo yanyiiga nga kyekyali kikusumbuwa era olwalaba taata wiikisi bbiri ate naafa kakati endongo yo wagitambuzanga otya endongo yo kutuuka ku bantu okusookera ddala ekyasinga okunnyamba senga wange ewaka omukulu baali bamuyita Nakibuuka ate nga yazaala maama wa Livingstone Kasozi so kati Kasozi bwe baava ebweru ne Muzeeyi Ssebatta n'omugenzi Basudde ng'oluyimba lwe luli ku rediyo ate Kasozi nannoonya Kasozi yali agala abantu abalina ebitone kati ng'alaba nnina omulamwa Kasozi n'agamba munoonyeze omuvubuka oyo nannoonya n'agamba tugenda kukola ffenna ate gw'oli jjajja wange kati natandika endongo n'omugenzi Livingstone Kasozi ekyali ekirungi ku ye ng'akuzzaamu amaanyi ng'ayinza ng'olaba n'ekyo tosobola n'agamba ekyo kisobolana kugamba yakizimba bulungi kyakubiri yatugamba nga bw'otegekanga sho kati mu bulamu bwe obwasembayo awo 97 tolimbanga abantu nti walwadde kubanze ndi mulwadde nnyo ate ndi mugagga naye ngenda kuyimbira abantu abo boolaba kuba ateebereza gye baavudde basasulidde Kasozi naye abayimbi baba n'obusongasonga obutono n'atatuuka ku sho era atugamba kyemba kuwutira abantu bano mubakoleranga era kyova olaba Basozi ennaku zino abayimbi baagala ssente tebaagala kukolera ki tebaagala kukolera abantu kale omugenzi gyali yonna obulamu bwange mu by'okuyimba buyimiridde ku ye yanzimba bulungi omugenzi Livingstone Kasozi akayimba ke
buno bwe yayimba oluvannyuma wano juzi lwenna lwala mwategeerako nentwalibwa kitanda ku busaabala wali abasajja abajjanjaba n'abasawo bannansi ababudaabuda naye bemba kitanda neetyamu nga mpulira obulwadde bunnoma nnyo kyenva ntumya ku baana ab'enzadde bajje bankubeko eriiso erivannyuma bwe natuma abaana n'abaleeta era yansanga ndi awo nga mbirowooza nentunuulira amabujje g'enzadde gennaaleka amataago mu matongo awo najjira okutya nze nenkaaba nenkuba nnyo omulango ogw'omwanguka temunnenya kukaaba wowowowowo kaabira amabujje yayayayaya getuleka amatenyo wowowowowo awatali agayamba bwe omu ku buyimba obwo bwali ku obwali Bilisini Kasozi oba oluvannyuma obwasembayo essebo kaakati kati amaze okulaga ekkubo afudde tubadde awo mu kwennyamira ekitegeeza waliko ku Kivulu naye kamunno mukabi twatandikira ku Pride awo abantu eri nakunyumiriza ku mboozi tuli ku mboozi tebankadde naye ate n'abayimbi bajjemu bye bajjamu babeeko bye bajjamu bye tukolera abantu kuba olwo oluyimba nkaabira mabujje Kasozi bwa luyimba twamanya nti abantu bajja kufa bamuwulirize kuba yali mulwadde ng'ate ayisa abaana be bamukubeko eriiso erivannyuma naye twakola so 3 nga tumanze okuva mu lihaaso y'amaanyi so yasooka yali Kyengera eyokubiri yali Bulenga eyokusatu yali wano ku Aperandi eyawo Ekibuye naye engeri gye ziwazikolamu naye nga batimbadde ennaku ziri Masaka tugenda kukola Masaka ezi Mulamba naye bwe twamala so zino naga nti ate tujja kugenda Masaka lihaaso gye twakoze teyafiitinza abantu tebabyagadde tulina okuddamu ne tulowooza oli ku program Emboozi Tebankadde katukenkuka ebyedda mwe bye muyita ebikadde